Obunkenke mu kalulu k'okujjuza omubaka omukyala owa Kisoro District ng'embiranye esinga kubeera wakati wa munna NUP kussa ne munna NRM newankubadde akalulu kano kalimu abantu abawerera ddala bana okuli owa FDC n'owa UPC naye obunkenke businze kubeerawo wakati wa munna NUP ne munna NRM. Obunkenke buno buviiridde ddala okuva abakulembeze ababiri General Museveni ne His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu we baatuuka mu kitundu eky'Ekisoro okutya kugenda maaso eri banna NRM nti owa NUP akyayinza okubeera ng'awangula okusinziira ku numbers ezaalabikako nga banoonya akalulu kano. Mujjukira ebibadde mu kalulu, okutiisatiisa kubadde kungi nga bwe nabagamba nti akalulu tebakabba ku lunaku lwa bokisi lwokka wabula n'amagye okwetooloola akalulu era nakyo kibbisa. Olunaku olw'eggulo baasindisa abasirikale ba poliisi abasoba mu 322 baasindikiddwa okubeera nga bakuuma akalulu kano. Mu ngeri ya munnayuganda mpuliriza General Museveni kye yakola okubeera ng'ayisaamu amagye, ekyo nayo ntiisa olina ogitunuulira ennyo. But of course olunaku lwabadde lwaggulo akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Mujenyi Byabakama yageze maaso n'okuba nga sinkana enjuyi zombi, abo abagenda okubeera nga bazitembeeta oba bagenda okubeera nga batambula nazo ne boogerezeganya biki bye baayogedde bye tugenda okubeera nga tutunuulira olunaku olwaleero. Akalulu tekakyalinayo yadde essaawa ne we twogerera abantu bakkidde eddobo bokisi okulaba nga balonda omukulembeze waabwe agenda okubeera nga bakiikirira ku mutendera gwa disitulikiti era nga mubaka mukyala. Baanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinzira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajjime abeerawo okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Nate olunaku olwaleero nteredde bubya butereevu, ebigambo tubinyumye, ebigambo tubyogere osobole okubeera ng'obitegeera. Njagala kubeera nga ntandika ne deployment eyaweereddwa yasindikiddwa ey'abasirikale abapoliisi abakunukkiriza mu 320. Then awe tugenda okuva tutunuulire tugaziye twongere okumanya akalulu k'Ekisoro kano obunkenke obukalimu. Oyinza okuba tobulaba naye njagala kutegeeza nti akalulu kano kajjudde obunkenke obutagambika. Now we have started doing our deployments and we want by around 8 or 9 we should have reached to the sub-county level where very early they will move up to their polling stations. We have those who are moving with the materials, they are already there at the Electoral Commission. Every vehicle has a number of them. Ours is to ensure that the force you see here plus others are to protect and secure the people to be involved, the materials, the candidates, their supporters and the general population. We want to assure our people that security is guaranteed. What is required of them is to follow the guidelines and the rules of the game. Let's do everything within the confines of the law. Otherwise, with us, we are here to ensure that our people can freely go and vote for the leaders of their choices without any problem. Okay, embeera bwetyo bweyimiridde. Olunaku olw'eggulo akulira akakiiko k'ebyokulonda ssentebe waako amanyiddwa nga Simon Mujenyi Byabakama yagenze maaso n'okubeera nga asinkana abeetabye mu nsonga eno era okusinziira ku bye baayogeddeko byengenda maaso n'okuba nga ndaba wano kiraga nti akakiiko k'ebyokulonda nga kakulembeddwamu ssentebe waako amanyiddwa nga omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama. Basiibye kwegamba olunaku olwajjo basiibye aboogerezeganya n'abo abali mu kalulu okuggyako kwegamba ogenda okulaba nga ogezaako okulaba nga batunuulira embeera y'ebyokulonda egenda kutambula etya, embeera y'akalulu egenda kutambuzibwa etya,
okulaba nga bafuna omubaka omukyalo wa disitulikiti ya Kisoro, okugezaako okulaba nga akalulu tekabeera mu mivuyo, okugezaako okulaba nga kwegamba embeera ebeera nzikakkamu mu kalulu kano. Ensisinkano eno yeetabiddwamu n'abantu ab'enkizo ku njuyi zombi oba ku sayidi zombi. Bano nga be bamu ku bagenda okutunuulira akalulu kano n'eriiso ery'enkaliriza. Kale nno akalulu kanene obwenkanidde awo nti olunaku olw'eggulo olunaku olw'eggulo akulira ebyokulonda yasoose nasinkana ttiimu zino okulaba bwe baba naddukanya. Naye kakati njagala amaaso gaffe tugabuuse okuva ku kino, then tusooke tugaziyeemukko. Nzikiriza tusooke tulaba akatambi kano, then nzije. Olunaku olw'eggulo nakuwadde emboozi y'omuvubuka eyakaabidde amaziga mu kkooti ku bigambibwa nti yavuma General Museveni, mukyala we n'abaana be. Omuvubuka ono yasabye ekisonyiwo n'agamba nti ebintu yabikola mu kunoonya views, yabikola mu kunoonya kwegamba bagoberezi. Omuvubuka ono yasabye ekisonyiwo n'agenda mu maaso n'okubeera nga gataali kiddira mu kkooti eyabaddemu yekka ku misango kumpi gye gimu, naye yaweereddwa okutuuka ng'ennaku z'omwezi 18 okubeera ng'akomezebwawo omulamuzi alabe kyekyomukolera. N'abalala nabo kuno kwe baabadde nabo ne basindikibwa ennaku ze tugenda okubeera nga tuwulira. Katusooke tulabe ebyabadde mu kkooti akatono nnyo, then nzije tweyongereyo. Nabugodi Emmanuel nga wa myaka 21 yaleeteddwa mu kkooti esookerwako Entebbe mu maaso g'omulamuzi Stella Amabilisi ku misango gy'okuweebuula ekitiibwa ky'omukulembeze w'eggwanga ng'ayita ku mukutu gwe ogwa TikTok. Muvumanga ne sitaani takiyiyanga. Emisango egimusomeddwa mulimu okuvuma n'agagamba agakyuma, okuvvoola, ssaako okuweebuula omukulu akulembera eggwanga lino, n'atuuka n'okwerabira nti obubaka bw'ayisa butuuka ku bantu bangi ababutaputa mu ngeri ez'enjawulo, nti ng'awemudde n'eyecca kigambibwa nti Nabugodi yaddukira mu disitulikiti y'e Mbale abakulu gye baamukukunudde oluvannyuma lw'akaseera nga abantu abamu bagende bamulumbe bamuwewenyula emiggo. Emisango gino olumusomeddwa, Nabugodi ayozezza ne ku mmunye nga bw'asaba omulamuzi asonyiibwe. Baleesaba kkooti ennyambe mboneredde zigenda kuddamu kikola. Atuuse n'okunnyonnyola nti ye yali yeenoonyeza bagoberezi ku mukutu gwe nga teyakirowoozaako nti by'ayogera biyinza okumuzaalira ebitukula makaayi by'azaalira ku nsiko. Nakikola ndowooza nkola kontenti ng'abalala bwe bakola, nali simanyi gye kitegeeza. Nali ndowooza kale nkola drama, nkola vidiyo esanyusa abantu. Omuwabi wa gavumenti Paul Ahebwa abuulidde omulamuzi nti ono yandibanga akaba maziga ga ggoonya gennyini kubanga abantu bangi abali ku mutimbagano abakifudde ekya bulijjo okuvumanga omukulembeze ne beekwasa nti bwali butamanya. Omulamuzi enjuyi zombi aziwulirizza n'asaba bamuwe okutuusa nga 18 omwezi guno okusalawo ekyenkomeredde. Ono bano basomeddwa emisango 10 era nabo kigambibwa nti baagizza bayita ku mukutu ogwa TikTok. Omulamuzi asazeewo okubasindika ku alimanda okutuusa nga 25 omwezi guno olw'okubanga oludda gw'okuvuma omukulembeze w'eggwanga mukyala we ssaako ne mutabani we mu ngeri y'okalyaddakaddadde ejjo by'oliddirira mu mutwe. Newankubadde nga bano baakwatiddwa oba baakwatibwa ne basimbibwa mu mbuga z'amateeka era bali mu kuweera ennemba n'emisango egyo gyabateereddwako oba egyabateerwako. Waliwo munnayuganda amanyiddwa nga Paul Musisi agamba nti okuvuma General Museveni
ekyo tekisibya muntu. Era okuvuma General Museveni oyo yamuvuma ateebwe bunnambiro, kubanga ekifo mwami Museveni mwali ebyo ateekeddwa okubeera ng'abiraba. Ne bali abakulembeze abalala mu America, mu mawanga amalala, abantu babavuma. Yagala tuwulirize Musisi n'ebigambo bye, then tuddeyo mu kalulu ak'ekisolo. Eyavuma omwana, oyo yavuma omwana bajja kumusiba, bamusibe. Eyavuma Museveni talina musango, bamute. Lwaki ebintu bino Eyavuma Museveni mumute. Bwemulaba vidiyo eno, omuntu gwe mwakutte nga mugamba nti yavuma Museveni, mumute. Lucky Choice. Mumute buti agende, kati mumugguddeko kisango kyonna kuba ogenda mumuggulako ki. Kuvoola nga bwe batavoola ani? Owamerika gwe batavuma. Museveni ye wanjawulo ki? Museveni bagenda kumuvuma nnyo. Ate olaba bavuma wa Amerika amalako emyaka ebisanja 2 byokka. Bwe kiri e Kenya okimanyi? nawudde ba impeachinze vice president. Kakati omukulembeze aliwo kwogerwako, atayagala kumwogerako alekewo entebe yaffe agende, temutujogajoga mmwe. Atayagala kumwogerako, bw'oba owulira ng'ofa okukwogerako, lekawo entebe y'Abannayuganda ogende. Naye bw'onaaba okyali mukulembeze waffe tujja kukwogerako, tugenda kukubuulira ebituluma, tugenda kukubuulira ebitunyiga, tetugenda kukitya ekyo, tetugenda kukitya. Ne bw'onaaleeta bafulufiga, ne bw'onaaleeta baani, ne bw'onaaleeta babbalamu, ne bw'onaakola ki, tetugenda kukwogerako. Ekyo nakibagamba wano. Baasiba oli omwana emyaka 10. Wano si we nabagambira nti olwo muyita balala kuvuma. Muyita Lucky Choice yaliwo Biden. Yali avuma. Bwe baasiba oli ono si kwe kujja. Kati basibye ono abalala bana bagenda kujja. What are you doing? Kulembeze mumuleka abamuvuma asiwuusa akandi agende. Bamuvume ali mu myaka givumwa. Tekyalina kyasobola kukola kati nekisiimibwa bantu. So ogaba abavubuka beyongera osiimuuka empisa. Tebasobola kikolako like in a more proper way nga tebavudde muntu. Anti Lucky Choice wali owulidde ku vidiyo ze. Nziwulira. Oyina ebigambo ebiri. Kakati nze bw'oŋŋamba nti kale kati gwe mpitattako, gwe ŋŋamba nti nze ndittako, kati awo ndifuuse, Kyoya kyattako, kati awo ndikifuuse. Okay, embeera bw'etyo. Simanyi gwe kikyogamba munnayuganda ali eyo, simanyi kikyogamba, simanyi kikyolowooza, naddala ku nsonga y'abavubuka bano abasinziira ku mutimbagano nga tebajja kubeerako bwe baluŋŋamya, naye nga bajja kuwemula. Nze ng'omuntu newankubadde nga General Museveni tetusobola zigatta, ago ge mazima, naye sisobola kumuwemula. Ekyo kiba kigenze beyond. Naye nsobola okumugamba ebigambo bye njagala omugamba nga siina kyentidde. Yes, nsobola osinziira wano ku mukutu ne njogera ne mugamba byonna nga bwe nze mbyogera over the years. Naye okuwemula ndowooza kiba kigenze nnyo. Ntera okulaba abantu abamu, waliwo omuvubuka eyavumanga, in fact yavumanga, yawemulanga Bobi Wine ne Babi. Kyannumanga nnyo singa yajjanga n'ayogera buwogezi, Bobi tosobola kukola bino, Bobi tosobola kukola bino, nojja n'oyogera buwogezi, as in omunne wankubadde oyagala omukkakkanya naye tomuwemula, kubanga at the end of the day ojja kusanga nga azadde, ayina abantu abakulu abamuliko. Bino ebigambo bino ebyokuwemula si birungi. Kino oyinza okikola olw'obusungu bw'olina. Museveni alemedde mu ntebe, bikoze bitya, lererere, byonna n'ebyekigwagwa byakola, naye ate okuwemula. Awo nange sola standinga naawe, but simanyi opinion yo gwe nga gwe agoberera era awuliriza ku nsonga eno ey'okubeera nga abaana bakwatiddwa, basibiddwa mu mbeera eyo. Ate nga nze ndowooza
nti n'abo ababasiba bazanya role nene. Gwate singa wava mu buyinza gwate abaana bandikusanzeewa. Ne mwewaŋŋamiza mu ntebe z'abantu mulinga mwe abatagenda kuvaawo mulinga bayimoto so n'ebintu ebirala bingi. Mpuliriza njagala kubeera nga tuddayo mu katambi akatambi oba mu kalulu ak'ekisolo. Now wano wenjagala tutunuulire akalulu k'ekisolo tukatunuulya mu angles nga 2 ku 3. Esooka kwe kubeera nga NUP yayolesezza amaanyi agatalabwangako ekisolo gye bagamba nti NUP teri mu bantu era nga bagamba nti eri mu Buganda ku ground teriiko ne mu byalo teriiko. Yayolesezza ne TV ze tumanyi nti nno z'abano bagundi nazo zennyini ne zikulaga nti omusajja amaanyi mangi, amasannyalaze gakyali ga 3 phase. In fact yayongedde nako. Now NRM yalaze obunafu mu campaign ne mukama waabwe ne bwe yazze ku ground walabye nga okusoomoozebwa kwabaddewo kubanga n'abatono abasobodde okubeera nga babeerawo we bakuŋŋaanidde walabye nga nabo batambula ne bavaawo. Nakusomera statement ya Jim Akena, president wa UPC, bwe yavaayo n'agamba nti ddala abantu b'ekisolo Mwami Museveni agenda kuyimirira abagambe ki? Oluvannyuma lw'emyaka 4 ng'ali mu buyinza kiki kyakyayinza okujja n'akulimba nga kipya? Mutufu nga bw'otunula tekiriiwo. Now mu anga endala ebyo byonna ng'omaze obitegeera wabaddewo okutiisatiisa newankubadde omuntu oyinza obutakitegeera ggwe wabaddewo okutiisatiisa abalonzi kubanga of course bano abeesimbyewo amagye ago gabaddemu ku threateninga kutiisatiisa abawagizi ba NUP era nga nkimanyi waliwo abantu abakankanye nga bakyusizza endowooza zaabwe ng'era bajja kulonda kirala oluusi baleme kulonda kubanga balabye amagye mangi mu kalulu kano. N'abapoliisi ndowooza bayungudde bangiko bayitirivu ebyaddala okusinziira ku polling station eziriyo olwedde baatutte 322 kyokka ng'ate ne mu disitulikiti mwennyini mulimu abaamu. Kale nno intimidation nyingi oba y'amaanyi mu kalulu kano. Ki ekiyinza okuddako? Ye NRM okozesa resources zerina. Resources ntegeeza ki? Okozesa amaanyi n'obuyinza obwa state okulaba nga ewangula akalulu kano. Tejja kawangula by vote. Nejja kawangula olw'amaanyi olw'obuyinza bwerina. Nti ku bakandidenti abaliwo ojja kwesanga nga nafu naye amaanyi bw'enaaba ekozesezza akakodyo kaayo kezeekozesa ebbanga lyonna ak'okubba. Nti eyinawo amagye, eyinawo poliisi, eyinawo ababala akalulu, eyinawo abakalangirira. Ojja kwesanga nga obutaagala kuswala kozi baswadde omulundi ogusooka kwabadde kubeera nga basinkana ekisolo era Kyagulanyi awo n'ayolesa amaanyi mu bantu n'ayolesa eryanyi eryabadde ery'ekitalo. Now kati bano kye basigaza obutaswala kozi bo bakola nnyo, basobola okuleka ekibiina kyonna kiwangule mu Uganda ne si NUP. Nkiddemu gavumenti ya NRM Mwami Museveni asobola okuleka ekibiina kyonna ekirala mu Uganda kimuwangule naye tasobola kukkiriza NUP emuwangule. Ne bwe kiba kyetaagisa maanyi, ne bwe kiba kyetaagisa kusitula muntu, ne bwe kiba kyetaagisa kubaayo afa, ajja kufa. NUP singa eneewangula akalulu kano kajja kubeera kabonero kalala era kanene nnyo nga twolekera 2026.
nga twolekera 2026 kajja bbeera kabonero kanene nnyo. Kyokka ate ne bweba tewangudde era wajja bbeerawo akabonero akanene mu binaabawo 2026. Bingi ebinaava ekisolo nja kubeera nga mbikutuusaako katwolekere olunaku olwaleero President agenda kubeera nga yeeyongerayo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ayolekera Kayunga akanzije ne update ze Kayunga. Mbebaza mwenna bentambudde nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala sawa Mukama abankuumire.